أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وله ما في الأرض وله ما بينهما وله ما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. amatenda majufu ga Allahu tabaraka wa ta'ala, oyo Allahu jalla wa ala jalla shan wa amma nawaluhu atuwadde obusobozi nze naawe okubanga tukyali balamu, akyatwazisa obulamu Allah ate yabutwala mu mannya ge ag'ekitiibwa Allah. huwa almuhyi, yawa obulamu Allah, yatwazika obulamu anti nannyini kakomo wakakusabira wokamuweera. huwa almumitu, ate era obulamu bwo bwe yatwazika Allah waba abwetaaze, huwa almumitu, era yabutwala. Tusaanidde okumusinza Allahu tabaraka wa ta'ala mu butuufu bw'okukikola. wala tamutunna illa wa antum muslimun, atukubiriza Allah okufa tekututuukako okuleka nga tuli basiramu. Baddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala yatutonda kuneno ku nsi, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Ayina ensonga lwaki yatonda amagege, ayina ensonga lwaki yatonda amajinni, ayina ensonga lwaki yatonda ffe abantu, illa liya'budun. Tewali nsonga ndala okuleka okumusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumusinza mu ngeri nyingi, wabula mu zo yatulalikako as-salatul khamsi, yatulalikako esswala 5, wa huwa as-subhi adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isha'i. Subhi tujimanyi tugisala ku makya, eyina raka 2, dhuhri tugisala mu ttuntu, eyina raka 4, asri tugisala ku saawa 10 olw'eggulu, eyina raka 4, maghribi akawungezi eyina raka 3, isha'i tugisala ku saawa 2 ekiro, eyina raka 4. Ezo zonna esswala yatulalikako Allahu tabaraka wa ta'ala tuzisalenga kulla yawmu, buli lunaku. Tetugezaako ne tulekayo esswala n'emu. Wabula Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yali atulagira okusaala, yatusomesa butya bwe tweteekateeka nga tugenda eri esswala. Kiragiro Allahu tabaraka wa ta'ala yatulagira okubanga twetukuza nga tetunnaba kusaala. At-tahara huwa izalatu najasa, hiya izalatu najasa, kwe kwejjako ebikyafu ne twetukuza ne tulyoka tugenda eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Tukimanyidde ddala bulungi bajjama nti Allahu tabaraka wa ta'ala bwe tuba tusaala, bwe tuvunnama, obwenyi bwaffe tuba tubutadde ku bwenyi bwe Allah. Bwe tuba mu swala, Allahu tabaraka wa ta'ala tuba tuwogera naye direct, era tugikozesa esswala okumusaba kyonna kye twagala. Lwaki tugenda nga tetuli batukuvu? Ebimu ku bye tukozesa nga twetukuza huwa alwudu'i, yewuzu gye tufuna. Baddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala yennyini ye yatulagira. Obujulizi tubujjawa? Tubujja mu suratul Maida. Allahu tabaraka wa ta'ala atukoola agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, idha qumtu ila ssala, we muba mugenda eri esswala, we muba musazeewo nga mugenda okusaala esswala 5 ezo zinabalalikako, fagusiru wujuhakum, temukola kirala kyonna, musooke mwetukuze nga munaaba alwujuhakum
feesi zammwe musooke muzinaabe. Si kyekyoka wa aidiyakum ila almarafiqi, tunaabe, yatulagira Allah tunaabe n'emikono gyaffe gineeno ila almarafiqi, okutuusa mu nkokola zineeno. Ate tunaabako bitundu, tuzinaabire ddala, emikono tuginaabire ddala okutuusiza ddala mu nkokola. N'agamba nti wamsahu, ate tusiige. Ate yagamba kunaaba, yatugamba wamsahu, tusiige biruusikum, nga tusiiga emitwe gyaffe gineeno, tufube okulaba nga tugiyisaamu amazzi, tugisiiga amazzi. Wa arjulakum, ate tunaabe n'ebigere byaffe ila alkaabaini, okutuusiza ddala oba okuyisiza ddala obukongovule. Ekyo kiragiro Allahu tabaraka wa taala kye yayisa ng'atulagira okwetukuza, ng'atulagira okunaaba, ng'atulagira okunaaba nga tetunnagenda mu swala. Wudhu awalan tugifuna bufunyi, athani tusobola okugikuuma. Si buli swala gy'ogenda okusaala woba olina wuzuyo, osobola okukuuma wuzuyo n'ogenda mu swala eddako ng'okyalina wudhu gye wafunye already. Naye bajjama, ekibuuzo kiri nti wudhu eyo tugifuna tutya? Awalan, nga sinnaba kusoma hadithi eva ku Uthman, awalan tusooka ne tugenda mu baitul khala'u. Baitul khala'u ye kabuyonjo yaffe, twetukuza nga tuviira ddala. Wudhu etandikireyo mu kabuyonjo yaffe. Mu Busiraamu tukozesa amazzi tugeyambisa okwetukuza. Si kyekyokka, Obusiraamu al-Islaamu nadhifu, Obusiraamu buyonjo, tebutukkiriza kubanga tukozesa mazzi gokka nga tetulina kirala kye tweyambisizza. Tukozesa kye twandiise toilet tissue eyo esobola okubeera nga it is a paper, esobola okubeera nga toilet paper yennyini zineno ze tukozesa. Wabula toilet tissue ezo tuzeeyambisa okubanga tujjawo ebicaafu ebinene n'ebitono ebyo bye tuba tugenza okufulumya nga tugenze mu kabuyonjo. Oluvannyuma ne tunaaba n'amazzi nga tunaaba ebitundu ebyo ebiyiseemu obukyafu bwaffe. Baada dhalika tufuluma ebweru. Bwe tuba tuyingira tusoma edduwa egamba nti bismika Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bwe tufuluma, bw'oba oyingira oyingiza okugulu kwa kkono, ate bw'oba ofuluma ofulumya okugulu kwa ddyo, n'osoma edduwa egamba nti ghufranaka ghufranaka ghufranaka. Ekibuuzo kiri nti bwe tuba tufuna wuzu tusoma dduwa ki yatuyigiriza Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama? Bwe tuba tutandika okufuna wuzu tusoma edduwa egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim, oluvannyuma lw'okuba nti otunudde mu qibula. Baada dhalika onaaba engalo zo emirundi 3 marrat, emirundi 3. Thumma dhalika, oluvannyuma lw'ekyo onaaba mu kamwako, oteeka amazzi mu ngalo n'ogateeka mu kamwa n'onyumunguzaamu 3 marrat, emirundi 3. Oluvannyuma lw'ekyo ennyindo zo 3 marrat, emirundi 3. Baada dhalika feesi yaffe eno 3 marrat. Wujuhakum, kyali ategeeza Allahu tabaraka wa taala, yali ategeeza obwenyi bwaffe bwonna, si wano wokka, wabula feesi yonna oginaaba 3 marrat, emirundi 3. Oluvannyuma onaaba emikono gyo era stiru 3 marrat, emirundi 3, ng'otandikira ku mukono gwo ogwa ddyo. Ogunaabira ddala nga aya bwegambye nti ila almarafiqi, okutuusiza ddala ku nkokola. Ogunaaba 3 marrat, emirundi 3. Oluvannyuma omukono ogwa kkono emirundi 3. Baada dhalika wamsahu biruusikum, yatulagira Allah tusiige, actually si kunaaba wabula kusiiga, amazzi gateeke mu ngalo gakasuke, kankozesa ekigambo kukasuka, gayiwe gotadde mu ngalo, agasigadde mu ngalo zo siiga omutwe gwo, oluvannyuma ogatteko n'amatu munda n'ebweru, omulundi gubeera gumo. Baada dhalika naaba okugulu kwo okwa ddyo okutuusa bwe kutukula,
tetupima mirundi nti fukumula bwoti gumu ebiri esatu nedda nabira ddala empatanya z'ebigere ezo zituukemu amazzi wansi w'ekigere watuukeyo amazzi obukongovule bwonna buyiteko amazzi ila alkaabain okuyisa ku bukongovule obwo osobola okunaabira ddala kiri sunna okunaabira ddala paka mu ntumbwe kiri sunna okunaabira ddala paka mu vivi naye ekikulu kyakuba nti oyisizza obukongovule onaaba okugulu okwa ddyo mu ngeri efaananako bwetyo oluvannyuma okugulu kwa kkono era mu mbeera efaananako bwetyo tukinootinge kino nti ebitundu ebyo byonna naddala ebiri wajibu okuyitako amazzi ne bimala tebituukako mazzi olw'obulagajjavu bwo Allahu tabaraka wa taala yauma alqiyama ajja kukozesa luwaji okutukuza ebitundu ebyo oluwaji oluva mu muliro jahim nabwe kityo twegendereze nnyo nga tufuna wudhu yaffe obujulizi tubujjawa obwo Allahu tabaraka wa taala ng'ayita mu w'ekitiibwa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama n'abo abamulabako era obubaka ne babututuusaako anti yabaleka abagambye nti ballighu anni walau aya mutuuse okuva ku nze nabbi wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama walau aya ne weebeera aya emu mugyongereyo bakikola yensonga lwaki nze naawe tuli basiraamu nabwe kityo tugoberere na bino bye babeera nga babijja ku w'ekitiibwa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ani Humran bun Abani radiyallahu anhu hadith egenda kubanga eva ku Humrani mutabani wa Abani okusiima kwa Allah kubeere ku ye yali wamu ne Uthmani radiyallahu anhu agamba nti raaitu Uthmani radiyallahu anhu yabeera nga alaba omusajja ayitibwa Uthmani okusiima kwa Allahu tabaraka wa taala kubeere ku ye tawaddau yali afuna wuzu fa afrighu alayhi yadaihi yasooka n'anaaba ebibatu bye bineeno thalathatu marrati yabinaaba emirundi esatu oluvannyuma yabeera ng'anyumunguza mu kamwa ke n'ennyindo ze thalathatu marrati era emirundi gyali esatu n'agamba nti thumma wajhi thalatha marrati oluvannyuma era yabeera ng'anaaba ekyenyi kye thalathatu marrati emirundi era gyali esatu wagusiru yadaihi alyamini ila almarfiqu yabeera nga oluvannyuma anaaba omukono gwe ogwa ddyo okutuusiza ddala ku nkokola yeeyongerayo mu hadithi n'atugamba nti ila almarfiqi thalatha emirundi gyali esatu thumma alyusra mithlu dhalika oluvannyuma era n'anaaba omukono ogwa kkono mu ngeri y'emu gy'anaabyemu omukono gwe ogwa ddyo thumma massahu ru'us oluvannyuma ru'usahu yabeera nga asiiga omutwe gwe teyatubuulira miwendo massahu yakikola yandibadde singa emiwendo gyali mingi yandibadde era atubuulira nti emirundi bwe giti kiba kitegeeza yasiiga omutwe gwe omulundi gumu nga bwe twogedde gye buvuddeko awo baada dhalika oluvannyuma lw'ekyo oluvannyuma lw'okubanga yasiiga mu mutwe gwe thumma ghasala qadamahu alyamini yabeera ng'anaaba ekigere kye ekya ddyo alyamini yabeera ng'akinaaba okutuusa bwe kyatukula thumma alyusra oluvannyuma n'ekigere kye ekya kkono mithlu dhalika nga bwe yanaabye ekigere ekya ddyo oluvannyuma yasoma edduwa egamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina oluvannyuma lw'okuba nti yasoma edduwa eyo Uthmani ibn Affan yayogera ebigambo bino mu hadithi batugamba nti thumma qaala oluvannyuma yagamba raaitu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama nalaba omubaka wa Allah Muhammadi sallallahu alayhi wasallama okusaasira ebyengira n'emirembe bibeere ku ye yamulaba ng'akola atya yagamba nti tawaddau yamulaba ng'afuna wuzu mithili wudui hadha efaananirako ddala wuzu eyo gye yafuna nabwe kityo bajjama
bw'obanga bwetukuza ng'ofuna wuzu funira ddala wuzu eyo Uthmani gye yafuna efaananira ddala eyo gye yalaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bye tukola byonna tubikola tubijja ku ye. Era nga bw'eri esswala yatugamba nti swallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mulabye ensaala. Na bwe kityo ne Uthmani yalaba bwato Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ng'afuna wuzu efaananira ddala bwetyo. Nga tukyali ku mulama gwe gumu ogwa wudu'i baddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala, wasobola okujja akaseera bibeererawo ddala amazzi ne gabula, ate ng'olina obwetaavu obufuna wuzu, Allah akugeredde toyina wuzu nga bwe tugenda okulaba ebiki ebyonoona wuzu. Allah akugeredde togiina wuzu naye ate olina obwetaavu obugifuna. Allahu tabaraka wa ta'ala akugambye solution ki gy'oyina. Atugambye atya, wa in kuntum marda, singa kituukawo ng'omuntu oyo mulwadde, nga waliwo omuntu omulwadde, aw ala safari, obanga waliwo ali ku lugendo n'ebirala bingi, n'agamba nti falam tajidu maa, naye ng'obuzibu bwe buli tewali mazzi. Gasobola okuba nga weegali naye ng'oli mulwadde amazzi gamukosa. Obusiraamu tebukaluubiriza bajjamaa, la yukallifu llahu nafsan illa wusaha. Allahu tabaraka wa ta'ala takaluubiriza mwoyo gwa muddu. Wasobola okuba nga Allahu tabaraka wa ta'ala akugeredde nga falhamdulillah oli mulwadde, Allah akugeredde oli ku lugendo, Allah akugeredde oli mwetaavu wa kufuna wuzu naye nga tewali mazzi, kikyokola. Allahu tabaraka wa ta'ala akugambye fatayammamu swa'ida tayyiba, beera ng'okola kye bayita tayammamu, omuzungu yakiyita dry ablution, ng'ofuna wuzu naye nga tokozesa mazzi. Tayammamu kye bayita tayammamu swa'ida, ng'okozesa ettaka tayyiba eddungi, ettaka nga ddungi nga siri najisifu, nga tekuliiko najisi. Onoomanyirawo nti tekuli najisi, gwe eryo lyokakasiza nti tekuli najisi. Allah akugambye nti likozese swa'ida, kozesa ettaka eryo eddungi tayyiba nga ddungi bulungi nga terina taabu yonna. Agambye nti famsahu wujihikum, tubeere nga tusiiga feesi zaffe, wa aidikum, n'emikono gyaffe. Aya ngisomye bwentyo kuba bwetyo bweri. Allahu tabaraka wa ta'ala atulagidde tayammama, kwata koona ku ttaka obeere ng'osiiga feesi yo, oluvannyuma koona mu ttaka beera ng'osiiga emikono gyo gyonna, era ila alkaabaini, okutuusa enkokola. Thumma oluvannyuma genda oyimirizeewo esswala. Ekibuuzo namba 3, biki ebyonoona wuzu zaffe? Allahu tabaraka wa ta'ala yatuteekateeka ffe abantu nga tufulumamu kye tuyita impurities, nga tufaamu ebicaafu, kuba tulya oluvannyuma omubiri gusengejja ne gujjamu ebyo ebigasa omubiri, ebitagasa mubiri biteekeddwa okufuluma, okugeza amazzi n'obuzito obulala obunene. Bw'ofulumiza amazzi bajjama wuzu eba ekuweddeko. Ekyokubiri, w'ofulumiza obukyafu obuzito wuzu ebeera ekuweddeko. Allah wakugerera n'obaako empewo ekufubutukamu, ng'efubutuka era mu bitundu ebyo ebifubutukamu obukyafu, wuzu ebeera ekuweddeko. Allah n'amala kugerera no getting into contact n'ebintu ebyo Allah byalambika nti binajisifu, for example embizi, embwa, obukyafu nga obukyafu bwennyini bwe tumanyidde ddala obuzito, obukyafu ng'omusulo, na kyonna ekintu kyonna nga tekiriibwa obukyafu bwakyo, Allahu tabaraka wa ta'ala akugamba nti wuzu ebeera ekuweddeko era osaanidde obeere nga oddamu ogifune. Ekibuuzo namba 4, ebitundu ki ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala bye yateekateeka
nga byabuwaze tusaanidde okubeera nga tubifuna, ebirala nga si byabuwaze we tuba tubifunye alhamdulillahi nga tufunye wuzu, we tuba tufunye wuzu ne tubinaaba alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu tabaraka wa taala atuwa empeera yaffe. Ate waliwo n'ebitundu ebyo Allahu tabaraka wa taala byalambika nga tteeka tuteekeddwa okubeera nga ebitundu ebyo tubinaaba, twagala wajibu alaina, twagala tetwagala. Awalan ekitundu ekisooka Allah alambise bulungi mu aya nti idha qumtu ila swala, wemba mugenda okusaala fagusiru wujuhakum, munaabe feesi zammwe. Kiba kitegeezo ekyo kyatteeka, oteekeddwa okubanga onaaba feesi yo yonna. Bw'oba ofuna wuzu ekyo tosaanidde kukireka. N'agamba nti wa aidiyakum ila alkaabaini, n'emikono gyo gyombiriri okuginaaba okutuusiza ddala mu nkokola. Kitegeeza ki? Wajibu alaina, kitukakatako okunaaba emikono gyaffe okutuusiza ddala ku nkokola. Athalithu n'atugamba nti wamsahu biruusikum, tubeere nga tusiigira ddala emitwe gyaffe. Kusiiga wajibu alaina, kitukakatako okusiiga feesi zaffe. Eryo tteeka okuva eri Allahu tabaraka wa taala. N'atugamba nti wa arjulakum, tunaabe n'ebigere byaffe. Ebyo ebitundu bina Allahu tabaraka wa taala yabitukakatako byatteeka okubinaaba. Ebitali ebyo Allahu tabaraka wa taala abifudde sunna. Bw'obinaaba alhamdulillah obeera wanjawulo nnyo okusingako kwoyo atabinaabye. Tugenda kusembyayo hadisi emu mu byeyaleka ayigiriza wa kitiibwa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, nga stiru atukubiriza ku biki ebyandisaanidde okukolebwa nga ofuna wuzu. Atugamba Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama laula an ashukka, tuyinza okukinyomerera naye nga ate kituufu. Twagambye jjukira al islaamu nadhifu, obusiraamu buyonjo. Atugamba Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama nti laula an ashukka ala ummati, singa tekwali kukaluubiriza abantu ba kibiina kye Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama yandikoze eki? La amartuhum, yanditulagidde ife ba ummati nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, ife abantu b'ekibiina kye Muhammadi yanditulagidde bisiwaaki, tubeere nga tusenya. Tuyinza okinyomerera abajjama naye kiri part of buyonjo, naye nga tusenyezaawa. Yanditulagidde bisiwaaki, tubeere nga tusenya maa kulli wudui, buli we tuba tugenda okufuna wuzu, inda kulli swalaati, nga tugenda okusaala. Naye olw'okuba teyayagala tukaluubiriza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, teyatulagira kukikola. Naye gwakitegeddemu oba afunyeemu obulungi obukirimu, kyandibadde kirungi nnyo buli bw'oba ogenda okufuna wuzu, kwata toothbrush, senya amannyo go, oleme okukaluubiriza abaddu ba Allahu tabaraka wa taala nga tuli mu swala. Tubiwulidde, tusaba Allahu tabaraka wa taala atuwa obulungi obukirimu. Tusaba Allahu tabaraka wa taala atugase, atusobozese okukolera ku ebyo bye tuwulidde. Qala Allahu taala fi mahkami tanzil ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وتوباتنا وأعمالنا ودعاءنا للعالمين إنك أنت سميع الدعاء وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.